nenja kutwala kusokutegeeza nti ennaku z'omwezi nga 2 tugenda kubeera ku Serena Hotel mu Kampala wakati nakiwala ekizaana nga kirya mu ndago ono mumanyi oyo bamita Sophie Nantongo ate nno oyo mwannyinaze abamanyiko abamwannyinaze kuba nze bampita Mubiru ye Nantongo omulawo yanyiridde n'asukka aye ab'ekima baba balungi alinga omunyo ogugudde mu mata ab'enkima babeera balungi ate yakoma kulungiwa kwokka naye n'eddoboozi lyokka ayimba n'abadde agenda okuzirika nadde engulu n'ennyenje ne zikunkumuka alina eddoboozi eritalimu wadde akasaaniiko so asazeewo ng'ennaku z'omwezi 2 agamba kakireku wali ogenza okuserera so nali ntuuseeyo nga ogenze kukola ki nga ne byaffe ebya musiki ebbanga wateekera wateeka okuserera ebiseera ffe ate we twakolera tetwakoleranga mu Serena twalinanga ebifo ebyali bikolerwamu nga Norman Cinema oluvannyuma ekifo ekyo kyasooka okubeera kya sinema naye oluvannyuma ne bakifuula ekifo ky'emizannyo waalingawo Riverside Theatre waalingawo Bat Valley waalingawo Bigologoma naye nga ekifo ekyali kibitwala byonna era ekyali ekikulu ennyo mu byonna eyali National Theatre yali ensonga enkulu wali ekifo ekikulu gamba agenda ku National Theatre kati bwe twafulumangamu okugenda e Bwayise nga tulina ekifo nga bakiyita Baseesa Night Club bwe twava mu Baseesa Night Club ne tugenda mu Brewsters bwe twava mu Brewsters era awo e Bwayise ne tugenda mu Terrace View eyali ey'omugagga nti Mperese awo ku luguudo lw'e Kawempe awo ng'onootera okutuuka ku poliisi bwe waddanga ene ku sayidi za Ntebe Road wakoleranga ku Happyland oba awuleeriye Namasuba awaalingawo kilabu yali y'amaanyi nnyo Namasuba nga bagita awuleeriye bw'otaakoleranga awo ng'olwo olumbye Kajjansirivono kati ate bwakwatanga ku lw'e Masaka twakoleranga mu Ndeeba waalingawo ekifo nga bakita Peacock oluvannyuma ate kyamala ne kivaawo era Sensuwa be baakubirangamu Nnyendongo n'Abazaire bwe weeyongerangayo eri e Nateete nga tukolera mu Bristol Bar e Nateete yali ya mwami baali bamuyita Gulooba nkyamujjukira n'okumujjukira kale bwe twatambulanga ebyamuze ebiwanvu naye kati ffe essaawa ya leero tukkirira ku Serena esibu muzayi wange tumuleese olwawe naye nga saagala leero tumuzeeyo njagala waliwo omukulu gwe twakyazaako wiiki ewedde baali bamuyita muzeeyi Flasco n'omulala bamuyita muzeeyi Waswa kati mu komenti abantu nga bawakanya bye baali boogera esibu muzeeyi Flasco yagamba Katonda taliiyo ng'akijjawa nagaana eddiini teriiyo era ekyo ng'akijjawa yasigamye ku ki abantu ne bagamba waliwo omukulu gwe waleeta esibu yali annyonnyola ebintu ebyo bulungi tube tusaba osooka omukomyewo asabule ebintu by'abantu amasiku gyokola tukubira ag'akaleekereeke esibu nga twagala kukakasa oba ojjawo bulimba bw'abali oba si bulimba ye muzeeyi Flasco agamba nti ensi yeekanga weeri ye mu bigambo bye n'agamba tewaliyo Katonda tewaliyo ddiini kati n'oli muzeeyi Waswa yagamba wanamubuuza ani yakulu n'agamba amawini tato ye bamutonda era yakkiriza mu saayansi ge masiku gyogula tugukweka ag'akaleekereeki kakatiiwe nojja songa obuze ku bantu abatuwuliriza n'abatulaba bannange mbalamusizza nnyo amannya agange nze Mugerwa Joseph linnya lya Kikatoliki esibu era ndi musajja mu Katoliki nzaalibwa Mukono kyalo bakita Kabembe era gye nvuga okujja wano Joseph linnya lya Kikatoliki esibu lyali ne mu Bayibuli esibu mwiriri nnyo era linnya kkulu nnyo mu Bayibuli esibu kkulu lirya erinnya eryo ekyalifuula okubeera ekkulu Yosefu yali mubazzi Katonda gwe yalonda okukuuma omuwala embeerera oli ayitibwa Mariya abakristaayo gwe bayita Mariyamu n'asobola okuzaala omulokozi Yesu kati Yosefu oyo n'afuuka w'amaanyi nnyo olw'okuba ye yakuuma Mariya kubanga mu kumukuuma
Yosefu yali agenda kwanjula Mariya. Naye oluvannyuma ne kisuulwa nga ate Mariya ali lubuto. Yosefu ne yeekanga n'agamba nti siyinza ate kwanjula mukazi ali lubuto. Naye oluvannyuma nga yeebase mu kirooto, malayika wa Mukama n'amulabikira n'amugamba nti Yosefu, totya kutwala Mariya mu nnyumba yo, kubanga ekiri mu lubuto lwe kya mukisa. N'amugamba totwala Mariya mu njuuyo, kubanga ekiri mu lubuto lwe kya mukisa. Era Yosefu amala ofuna obubaka obwo, yakkiriza n'atwala Mariya, ne babeera bonna, naye ng'amanyi nti olubuto luli lwalina si lulwe, naye ng'olubuto olwo yalufuna mu maanyi ga Katonda. Era Mariya oyo n'azaala Yesu. Yosefu tumwogerako nga taata wa Yesu omukuza. Era Yosefu mufengeeno mu Bukatuliki, nze ndi Mukatuliki pyo, tumwogerako ng'omuzadde omulungi. Yosefu omulungi yalina amaka ge gaali ku kyalo Nazaaleeti. Ate Nazaaleeti eyo no baali banyoomayo nnyo kuba kaali kaalo katonotono eyo. Era yo nsawala kyolaba ne mu Bayibuli waliwo omusajja yagenda n'abuuza nti Nazaaleeti eyo evaayo kalungi ki, nga tamanyi nti Yesu Kristo gy'alizaalibwa. Kati Yosefu oyo yali musajja mubazzi, kati erinnya lye ne litutumuka nnyo kubanga omulokozi yazaalibwa mu maka ga Yosefu. Ate Yosefu n'amulabirira bulungi, n'amukuza bulungi. Era ffe Abakatuliki tugamba nnyo abantu mu maka nti mulabire ku muzadde omulungi nga Yosefu ne Mariya we baakuza omwana waabwe. Yensawula ki erinnya lya Yosefu tutumufu. Njawulo ki wakati w'Omukatuliki n'Omuprotestant? Obukatuliki tuyinza enjawulo teyandibaddewo, naye kuba bonna basinza kyekimu, wabula bye bakkiririzaamu ebyawukanamu ka Katonda. Kubanga kati waliwo kye bayita amasaakalamento. Saakalamento oyinza okubuuza nti saakalamento kyeki, kuba toyinza kitegeera. Saakalamento ke kabonero akalabika akategeeza ekyo ekitalabika Mukama waffe Yesu Kristo ke yatuwa okututukuza. Kaakati waliwo amasaakalamento Abakatuliki ge bakkiririzaamu, ate ne wabaawo bo Abakristaayo ng'ate bo tebagakkiririzaamu. Eyo enjawulo eryawo. Enjawulo ey'okubiri, Abakatuliki, Abakristaayo bava ku Bakatuliki. Abakristaayo bava ku Bakatuliki. Beeyawula ku Bakatuliki. Abakatuliki be baasooka Abakristaayo. Era babasooka batya? Mu mirembe egy'edda eddiini ng'etandise, ng'evaawa. Okusookera ddala eddiini eno abantu abasinga obuyita bamanyi nti ne wano mu Afirika nti yaliwo dda, era ntera nnyo okulyabo ng'abantu bagamba ngu eddiini y'Abazungu. Naye njagala okukujjukiza naawe kyotera okuwulira eyo oba wadde tosoma nti Yesu Kristo yakulira Misiri. Yosefu bw'abanga ali e Nazaaleeti aloota ekirooto nti omwana gw'onoozaala Kabaka Herode agenda kumutta. Era malayika agamba Yosefu mu kirooto, oli yamukyalira ku luli gwe nakunyumirizaako nti ddusa otwale omwana e Misiri aleme kuttibwa. Misiri kiri luddawa? Kiri mu Afirika. Bavaawa? Nazaaleeti. Nazaaleeti kiri luddawa? Kiri awo mu Middle East mu Buyudaaya, mu Bayudaaya. Awo eddiini wetandikira. Kati eri mu Bazungu yagendayo bugenzi. Mukama waffe Yesu Kristo ng'amaze okulonda abatume okumugoberera, baatandika okugenda nga basaasaanya enjiri mu bitundu eby'enjawulo. Mu bimu ku bitundu bye baatuukamu bye tasobola kwerabira nga Filipi. Filipi kiri eyo mu Asia. Abantu baayo ababeera babayita Bafilipino. Bafilipino. Enjiri n'egenda ng'etambula buti, naye nga eva eno mu Buyudaaya. Kati waliwo ebifo ebyogerwako nga Nabukaddeneza gye baabeeranga, Mesopotamiya, ebitundu ebyogerwako mu Bayibuli. Abisiniya ye Ethiopia. Kati
bw'oyogera ku bitundu Nabukadineza we yabeeranga oyo yajojjobya ennyo abantu yabeerangawo kati mu budde buno ensi eyitibwa Iraq edda eyo gye baayitanga Babuloni mu Bayibuli kati yeyo Iraka kati awatava ntalo kale oli bwagamba nti eddiini y'abazungu n'abazungu nabo baafuna kirabo ekyabatuukako naye nga si ng'abantu balowooza ngu abazungu be baanyogola nedda ekyo tekiri eddiini eno etandika etya mu kusookera ddala waalingawo okukkiriza abantu bakkiririzanga mu balubaale otukobye wali waffe mu Afrika neeyo mu nsi z'Abawarabu eyo abantu bakkiririzanga nnyo mu balubaale ng'abamu bano balina bakatonda baabwe bwe bayita bakatonda baabwe abalala nga basinza miti nga gye bayita bakatonda baabwe abalala nga basinza amayinja amanene nga ge bayita bakatonda baabwe naye oluvannyuma ennyo ng'ensi egenda ekula abantu baatandika okumanya nti eriyo omuntu eyatonda bino byonna oyo ye Katonda kati gwe twogerako omutonzi w'eggulu n'ensi era ekikulaga nti n'oyo yennyini abadde awakana bw'anaafuluma wano ojja kulyangalalira nti ndayira Katonda ali mu ggulu ate nga wano yennyini yakugambye nti Katonda takolaki kale ekyokugamba nti Katonda taliyo ekyo si kituufu Katonda gy'ali wasomako ku ddiini essebo wasomako ku masomero g'Abakatoliki era nasomeranga mu masomo g'Abakatoliki nasomeranga mu masomero g'Abakatoliki nasomera mu Kabembala Primary School omusomo gituyita omugigi nengumalira St. Joseph Naggalama Parish eyo eri ku Lwebugerere bw'ova emukono ngimanyi bulungi ekyo nno kyekigo ekyokubiri ekyatondebwawo abamiruhiru mu Uganda mu mwaka gwa 1886 kati wano ffe waffe wano eddiini tugitandika tugitegeera okusookera ddala wano gyetya mu kusookera ddala wano abantu baali tebalina ddiini eno naye baali bamanyi nti eriyo Katonda naye atalabika era nga basinza ebintu nga bwe nkugambye emiti ennyanja kati tugeze nga nnyanja eno kati gye bayita Lake Victoria eyo baagiyitanga Nalubaale wano era ng'eriyo abagisinza era Nalubaale eyo nga n'omulubaale omukulu gwe bayita Mukasa ngo tuyita Mukasa owaki Mukasa ow'ennyanja n'abalala basinzanga ebirala bifaanagana bwe bityo naye mu kyasa eky'1800 nga kisemberera okuggwako mu myaka gye 1870 awo waaliwo Paapa Leo eyali ow'omwenda yafuna Bapapa Leo baali bangi naye ono njogera ku Paapa Leo eyali ow'omwenda bwe twogera ow'omwenda kitegeeza emabega eno waaliyo 8 balina erinnya erya Leo kati twogera ku Leo ow'omwenda kati nga bw'owulira Papa Paulo ow'omukaaga Papa Paulo ow'okusatu bwe batyo Papa John ow'okubiri bwe batyo kati waaliwo Paapa Leo ow'omwenda eddiini yali etambudde mu mawanga g'Abawarabu awo wonna naye ng'eno wansi w'eddungu Sahara tennatuukayo kakati ate Afrika eno yali egabanyiziddwamu ebitundu nga 3 waliwo ekitundu kye twayitanga ekyamambuka eyo yesangibwa za Algeria eyo Morocco kubanga ensi ezo zaafuna mangu nnyo ekitangala kya Kristo kubanga zaali ziriraanye amawanga ga Bulaaya era nga okuva ku nnyanja eyo emyufu eddiini yasala mangu okutuuka awo naye eno wansi eno ffe gye tubalirwa mu kitundu ekya wansi eno wansi w'eddungu Sahara kyalwawo nnyo okufuna ekitangala kya Kristo kubanga eddungu eryo lyali ddene nnyo okuliyitamu okusobola okukka wansi eno naye Paapa Leo ng'alumirirwa abaddugavu abali wansi w'eddungu Sahara nga ne Uganda mwogitwalidde yayita bakalininaali abaalina ebibiina ebyenjawulo ebyakolanga mission okugenda okusomesa eddiini mu mawanga
n'abagamba nti ekibiina ekimu kyeveemu kifune abasasedooti bagende babunyise enjiri ya Kristo mu mawanga geeyo. Era awo Cardinal yayitibwa Cardinal Charles Revengil yali mu Faransa era ng'atuula Algiers. Algiers kiri wano mu Algeria. Ne yeesowolayo n'agamba nti nze kantandika ekibiina ky'abasasedooti ekigenda okutwala enjiri wansi w'eddungu Sahara nga ne Uganda mw'ogitwalidde. Charles Revengil ekibiina ekyo n'akituuma Missionaries of Africa. Naye wano mu Uganda kyaganja nnyo erinnya nga kiyitibwa White Fathers naye ng'erinnya ettuufu kiyitibwa Missionaries of Africa. Ekyakiyisa White Fathers wano ekyambalo kyabwe kyalinga kyeru. Kati waliwo abasasedooti abaabeesinganga ensambya abaava e Miru Hill baateranga nnyo okwambula amagandula amaddugavu. Kakati ate bano aba White Fathers oba bayite Missionaries of Africa nga basinziira ku lusozi Lubaga nga bambala byeru. Ensonga lwaki bo baamanyibwanga nnyo ng'aba White Fathers. Naye nga bonna bano abaali ensambya n'abaali Lubaga bonna baali basasedooti era nga bonna bakatuliki era nga bonna bakkiririza mu kimu. Kujjako ng'ebibiina mwe bava eby'enjawulo. Kati Papa w'omwenda Papa Leo w'omwenda atuma abuuza omu yeeveemu akole ekibiina yajja. Revengil bw'akkiriza. Revengil addayo mu seminaariyo kunnyonnyola abavubuka be baali basomesa mu seminaariyo nti twandyagadde abavubuka abagenda okwewaayo okutwala ekitangaala kya Kristo mu mawanga wansi w'eddungu Sahara. Nga ne Uganda mw'ogitwalira. Era Kalidinaali oyo ebiwandiiko bitugamba yabuulirira abaseminaari abo n'abagamba nti bannange mugenda okwolekera ebizibu ku lwa Kristo. Muyinza obutafa ntalo, muyinza okufa endwadde, embeera embi gye muliyitamu n'ekiriba kya muwendo nnyo nga mututte ekitangaala kya Kristo era n'empeera mulifuna nnene. Era abavubuka 5, abavubuka 10 ne beesowolayo ne bagamba nti ffe tumaliridde okubeera abasaala okutwala ekitangaala kya Kristo wansi w'eddungu Sahara nga ne Uganda mw'ogitwalidde. Era mu abo bwe baali bajja mu Afirika, bwe baali bajja mu kitundu kino baayitira Bogomayo Tanzania. Bwe batuuka e Tanzania ne mweyawulamu abavubuka 5 ne basigala e Bogomayo Tanzania. Bo ne basigala nga baddukanya ensi y'e Tanzania. Abataano abalala bo ne balinnya eryato ne bajja e Uganda. Omwo mwe mwajjira ne Mapeera oli gwe naggambako ayitibwa Simeon Lodel Mapeera. Naye ng'erinnya lye omu kyekibinja mwe yajjira 5. Yali muzungu. Yali mu Faransa. Era bonna by the way bonna baali ba Faransa. Kubanga brother Mans yali mu Faransa. Father Mapeera oba Father Lodel yali mu Faransa. Father Giro yali mu Faransa. N'abalala bonna awamu baali Mapeera ayateekerera atya okusinga kuba n'abalala? Mapeera tana bwe yatetenkanya ngamba yanjawulo kibi yakola kubanga otandika okwogera no ku ddiini ofukoza kuguza Mapeera maaso ne Father wa Francis mwana wattu Katonda alina engeri gyagabamu ebintu mu ngeri ey'enjawulo. Waliwo era naye yaŋŋambako ekigambo ekyo ng'alabanga Mapeera yakola ennyo okuba ate yamanyika nnyo mu bantu. Naye weewuunya ate si yali omugezi ennyo weewuunye oba ekigambo kyenkozesa oba kirungi naye kale ndese ekifaananyi okulaga nti Katonda yagaba oba oli mugezi nnyo oba toli mugezi nnyo. Mapeera bwe yali ayingira mu seminaariyo yasooka n'agenda mu seminaari ento gye bayita eteekateeka abavubuka abaagala okugenda mu seminaariyo gye bayita junior seminary. Naye abasasedooti baayo baamuwandiikako ne bagamba nti omwana ono talabise kukwata mangu
era simu takwata bulungi tuteekateeka okumuzza mapeera naye ate nga ye mapeera essala yagambye nti bannange nsaba kubeera muki musaasaludooti era mapeera bw'agenda yeeyongera n'ayingira mu kye bayita minor seminary bw'asoma mu minor seminary n'akubuka n'agenda mu ng'olwali wano ali Bufalansa mu seminariyo ye Alas waliwo essaza baliyita Alas liri mu Bufalansa bw'abeera mu seminari enkulu ng'asomye omusomo gwe bayita theology oba theologia ewaffe mu Katuliki lyessomo lye basomesa omusosodooti okusobola okulambika obulungi ensonga kubanga jjukira agenda kubeera muyigiriza aba ali mu kusoma philosophy kiri ekyokulonda abaali baagala okwegatta okugenda mu nsi z'abaddugavu ne mapeera bimusangayo eyo era bwe ye yagenda okwegatta ne ku kibiina ekyo nga tanabada kufuuka musasedooti mapeera era asiibula ab'enjuye ebiwandiiko bitugamba nti yaddayo n'agamba ab'enjuye n'agamba nti maama nkuwandiikidde ebbaluwa eno nga nkusaba onzikirize ŋŋende mu buminsani ŋŋende ntuusa ekitiibwa kya Kristo mu bantu b'amawanga eyo agawansi abatanakimanya manyi tojja kusanyuka nga bw'otaasanyuka ku mukulu wange erine Kalooli ng'agenze no si Kalooli Ernest ng'agenze mu bumonaaki kubanga yalina mukulu we baali bamuyita Ernest era naye yagenda mu munaddini we bayita abamonaaki naga nga bw'otaasanyuka naye nsaba mukkirize ŋŋende mpeereze Katonda era ebiwandiiko bitulaga nti mapeera yaddayo n'asiibula ab'omunju ne bamusiibula mu maziga amayitirivu kuba yabagamba nti simanyi tituliddamu ne tulabagana mu bulamu bw'ensi eno okuggyako obw'omuggulu era oli oyogedde ng'eyasoma ku bbaluwa eyo mapeera n'ayolekera mu Algiers awaali ekitebe ekikulu Algiers kyekino ekisangibwa wano mu Algeria n'ayolekera mu Algiers awaali ekitebe ekikulu eky'abamissionaries of Africa era bw'akyegattako mu mwaka ogwaddako n'akuba ebiragaano by'obudyankoni era n'awandiikira abeewaabwe n'abategeeza nti akaseera ak'okweyawulira ddala okubeera omubaka wa Katonda katuuse nfuuse mudyankoni ngenda kufuuka omudyankoni ng'ennaku z'omwezi kati omudyankoni ate yakolangaani obudyankoni lyeddala ly'osookerako nga tonnafuna busosodooti era omulimu gwo obeera wansi w'abasosodooti ng'obayambako byonna bye bakola n'okugaba omugaati n'okugaba ebitukuvu kubanga n'emirimu emirala kubanga omusosodooti omugabi w'ebitukuvu ekigambo obusosodooti bayithawe kigambo kya Lufalansa no kigambo kya Lulatini kiva mu bigambo bibiri sac dot kakati abaganda bali abedda nga bwe nakunyumizaako nti bwe ebigambo baalabanga bibasunga omuntu ga sac dot nga bwe baawuliranga bamapeera boogera bo ne bagandawaza nti omusaasaladooti naye nga kiva mu bigambo biri sac dot ekivuunulwa nti omugabi w'ebitukuvu sac dot omugabi w'ebitukuvu mapeera amanya g'amatuufu yali Simeon Lodero naye Abafirika aba abaddugavu abawana ab'Uganda bwe baawuliranga Braza Amansi ng'amuyita Monpere ekivuunulwa ekyakimuyita mu Lufalansa Monpere ekivuunulwa nti kitange mu Katonda ng'amuwa ekitiibwa bo baawuliranga mapeera era ne babaga nti oyo mapeera ate tebaatuuma oyo yekka abasosodooti abaasooka okujja wano mu mirembe egy'edda amannya gaabwe gaalinga mazibu nnyo kubanga tegaalinga gaawano nga nabo abazungu bakaluubirirwa agaawano kubanga nze nalina mukwano gwange nga mu Philippine naye bwe yayanga ayagala okumpita erinnya yapita Mugerwa ekagamba nga owuliranga erinnya lyaliyogera bubi nnyo kakati naffe eno Abaganda bo baaleetanga erinnya nabo nga babayita mu ngeri ennyangu okugeza mu kibinja ekyajjira wano mu ba Meru Hills mwalimu father yali ayitibwa Pele Blanket naye abaddugavu ng'erinnya Blanket libakaluubirira nnyo kyebaava bamutuuma Pele Bulangiti
era wano bw'obuuza abakatuliki ab'edda abakadde n'omubuuza nti pere planet tasobola kumutegeera naye nga erinnya ly'ettuufu yali pere planet abaddugavu baamukazaako lya pere bulangiti era singa otuuka mu kigo nga nkoko njeru noonoonyayo abantu abakadde nnyo nobabuuza nti abaye pere bulangiti mumumanyi bagali pere bulangiti yakuba ekigo kino yatandikawo ekigo kino naye bw'obuuza nti pere planet mumumanyi bagali tetumumanyi tetumuwuliranga nako bo baakwata lya pere bulangiti